Olekaya paada tunyumiza stories enasa. Aha, Rasta. Sonyiwa network ereso obuzibu. Network oli wa bamukulira mu mpuku. Nabe tulinansa nanti. Aha, wado tugamba hakati nti wabakoloti aba abachali bafaawo. Achali nasoka nembe sonyiwa mpaka malo kuterera njabaddira. Naye watugamba baji abakola gye bakolera. Watugamba gwe meya w'enansa nate kati ebirala sibitegeera. Weyo mpola tupangiriza naye bintu byatabuse kati abaniga basheyi yabeera bwe naterera nga tuddamu tubakunganya ngenda kukola opposition kunoonya babikolobero kubatereza. Asi kubasiba kubatereza kubapangira kye bakola. Kati abaniga bagenda kukola bati abanafuna ku sente za government walo sente za government zegenda okugaba zineza guni. Ezineza mobile money. Simanyi wabulu baba nazifuna kubanga bote bagala kuba manya da. Abaniga tebaliko ku mobile money. Ku mobile money tebaliko ati semena sente zengeje bagenda zikola kwanga waliwo omuntu nga yawandisa line nganya mu manyage. Kakati basolokoza bawadde abantu bangi kumbe bawadde omuntu omwe mirundi yena. Kati kwa ogenda kukola otya gwenga abakulira abo bamagezi kyo muntu ali bwato gwomu amagezi ki. Simache tugenda kukola wakati awo nze bandi badde sente bazinta n'enzinuna nimba bamaaso ku maaso nganze mu manza abamanyi kuba wakati mulimu n'abantu abamu ng'essimu zaabula abula tebayina zindaga muntu babawandiisiza mu baafa olumu tebayina kakati abagenda kukola bate noolaba nti bintu byako bisoboka. Ate nga bikambwe kati awo mugenda kukola muti. Alo nze nkuwulira. Kati ebintu byatabuse eggwanga yonna lyagudde eggwanga lyakyankalayo kimu kiri disorganized tutegeera kikigenda mu maaso kati. Ndere tabuse enjala y'abantu basudde eddalu enjala y'abantu aboogeza ebyama ndiye tubadde tumanyi wena katandise bitegeera lwanjala kati basematimba twali tetubimanyi naye enjala y'ebireso bijjayo. Naye kati Sematimba olowooza omwana yamutakula ku mugongo oba yali akyamutwala mu process gw'okyogerako ki? Yali amubuulira njiri yali amugyamu mizimu. Ate omwana mbu yamugamba musooka okuteeko ku mugongo mwana namukuta mugongo. Mbwagenda okumukyusa bwati nga mumaze omugongo maama ngali ekyeneena agenda okukyuka okumulaba mu maaso ng'amense yena ali kikati natabuteraga ganza bapta gatakyali Peter afuse Pira. Amanyi erinnya lya Peter liva mu Peter nelifuuka Pira. Awo yafuukirawo Pira wangi nti yafuuka Pira. Awo namala nafuuka Pira omwana agenda okulaba ameze Pira. nga Pira yeetaaga kugikakkanya. Naye Sematimba tiimu Sematimba ate nekirala abantu aboogera ebigambo ebingi bakimanye kumanye abantu bagenda ne beerabira nti nawusigala abeera mukazi. Kati bo tebamanya abakazi nti nawusigala naye abeera mukazi. Awusigalo naye se babeera muntu aba yatondebwanga mu ngwago omukazi gwe bosi we kakati buli wobeera nga toli serious awusigalo aba asobola okufuuka gwe kyewali oyina okukola tebakimanyi. Ate kati bosi yali yagenda mu America bosi yagenda mu America kakati omukwana akufunye ku WhatsApp nga waliwo automatic. Kati awo pastor tumulekere tumunenya. Ate pastor alina musango kisinga omwana yavuddeyo n'agamba nti oba yankwata naye agambye yanze ali nazaala omwana kakati omwana bwatuukidde okuweza emyezi watuukira ofuna olubuto lwa myezi 9 n'atuuka n'aluzaala omwana n'ayavula n'atuuka okutambula kyogera bulijjo abadde tamulaba nti yamuzaalamu. Ekyogereko nno adda mulaba kati lwaki ayogera kati mbuno yamuzaalamu lwaki yayogerera wali eringa olubuto lwa mwezi gumu oba lwa wiiki emu olwaki teyayogera nti olubuto yalufunisizza kiro. Yandyogedde ekyo wamma kitegeeza Sematimba ne Peter oyo abadde mukazi we
okiwulira naye kakati bafunye mukakanya ne bijja mu mawulire nga bomanyi nti abafumbo bamanyi okukola ki mubamu entalo kabayo nayo nagamba kakati agala kumukakkanya okiwulira kituufu naye singa yali amusobezza nti oba tayagala kugenda mu maaso naye olunaku lyamufunisa olubuto kigeza yamwagala lwakutaano yali ayogerenkera ku lw'omukaaga nti Peter yankozesezza oba yankutte kati lwaki abyogedde ng'omwana amaze n'okuzaalibwa ate omwana alina emyaka 10 era oyo nabwe yamukozesanga mu process kati okiraba omwana alina emyaka 10 omwana alina emyaka 10 anti kati Peter yali ayagala omwana addeyo avewo mama we agendeyo akomewo wapira Sematimba kati mama okwe kugaana n'agamba omwana wange talina gy'alaga so kati kati gavumenti yandibadde tuyamba ekintu kimu bakakola ku musango n'atuyamba ensonga ezo ne basiba omukazi oyo ate lwaki ani yinigo badisibye kakati ayinza atya okwogera ebintu ebiyiseeko emyaka 10 kitegeeza yenyini nyigo alina okusiba yalagajjalira obulamu bwe kati omukyala gokutemu gundi gokute mistake omukyala kwenvunaana kubanga kakati kyagamba ye bukyanga kyayagala ogamba ye Peter bukyanga ayagalana ne Peter yetanyizangako ku Peter ye nga tavangayo mu mawulire yabadde akola birungi byerere ate omukyala nno oyo gogenda omwetegezi n'oluzungu lwakosa lwa Peter lwaddala ine ebigambo byagamba simanyi nayivu mbu yali nayivu olulimi lwa Peter lwennyini ogenda okwetegereza yonna ayogera bya swaga ayogera bya swaga the guy was massive smart katangalasi okiwulira kakati ate byali mu kunnyonnyola mbu simanyanga amumya obuyambi lwaki yamuyita n'amugamba nti jaga kwogera naye nga tabirese mu kamera awo tebalina mawulire tewali nnyo era Peter talina mutawaana ate singa mbadde Peter mbadde nfuna n'omukozi omulala n'ogattako awo n'oyongerezaako naye ngattako ne bantuuma kimu Peter Sematimba muli abakozi naye kati gwe maliraki olina abakozi awaka olina abakozi awaka abakozi nze nina naye omukazi mugezi aleeta bandali aleetawo tosobola okukwana aleeta bandali mugezi era oba wetegeeza amakakati olwali abakazi teri mukazi aleeta waka mukozi ng'ategeerekeka era omukazi agamba ngenze mu kyalo kunoonya mukozi n'omugamba nga tokomawo n'akugamba nzija kumba akyanoonya damage abalungi takiriza taleeta balungi aleeta damage kakati muka Sematimba yagenda mu America n'alekawo omukozi mulabye alabikako ate si mwana muto ate okufuuka mukazi we kyogamba nti ye si muntu ye teyazaalibwa lwaki bba ekintu abantu ekigambo omukozi bakitwalanga ekigambo ekitegeeza omwana omuto omukozi is just a worker naye is a human being era muntu mukulu naye akula naye abakkiriza singa bali tebakkanyiza yali ayogera nga yakamala okumumuzaalamu ne bw'abanga olwaleero akyogedde kati omwana ali myaka 10 kitegeeza omukazi asanamu kuba amiggo ku City Square g'omugobya omukazi Sina sikugambe ndi timu Peter Sematimba ndi timu Swaga ndi timu romantic guy kati ono omusajja gwe ngamba lyaki nosanga ono omukyala ng'omusanze nga mukubo oyinza okumubulirira otya oyo nanyini yazaala omwana omukyala wa Peter oyo nanyini mwa ye waggwanga kyomanyi n'eggwanga limatalinga Muganda sikulira wanji ogambye otya owaye omuganda amira bumizi omuganda omuyita wakusaaga omuganda ebyabyogera omuganda tasobola ate omuganda ye wandibadde wagenza omutegera ng'alina abaana bana ye omuganda yandize buzinga agamba nze njagala poloti mwana wange omuzimbira naye ebifo gy'okusaba poloti aweza simanyanga sente z'amata naye omuganda azaala bana nojja n'omugabira Super FM kati Peter ye kati ng'omusanze omuwa magezi ki mu condition eno Peter nze kati mba musanze okumulaga nti nno teeraliikirira okumulaga muno tewalimu kyanjawulo akole ekintu kimu agende ku Super FM ali abafumbi
abafumba ku Super FM afumura bamutebi aizo kulanga avudeyo ndo mufuminga naye yamusabula tuve kupira kakati ekirala mari yaki president yagambye nti encha public holiday onogenda kukola ate public holiday fat nzata already ndi mu 42 public holiday kati bagiterereko already nejendi mungi koye mbadde public holiday kati mwaka gumu na kitundu wekiwulira kiregeeza kati nkoye nze njagala working holiday sagala public njagala working permit kati embeera yatabuse encha mwabakola kati anti bado bagambe kati abadde bakola encha tebakola kati gwa inogende Kampala okole ate nayo office yange bagisiba yange ya ku stage ekiwulira ne president Simaibwe nyinza kumufuna kwamba njya kumulajanira ze ng'omuntu nze nganze kana kata mkagenda mutu nze nganze obaka bango babunatuka sibanyi gwe yogera bugena tuka the president mbadde mugama nze nga Maria MC sina kyacho nakye mubanja bango obulwadde bwo bugenda mu maaso ye bali kubulwanyisa bulabule nga bukendeera tumwebaza ne musaba ekintu kimu anyambe buyambi nze nga MC nze nga nze Kamaliaki anyambe president Museveni ampole $5,000,000 akuwole wozi ampole wetuddira mu kukola ngenda musasula kibanja ampola installments omulali ati nawe bakuwola omudaiza okuwola ndoja musasula president anyamba mpole $5,000,000 nenya musasula kibanja mpole uliwe n'abankoledde ng'asindikawo omwana ku mulyango ng'asolozaawo kezimu ng'azitwala waliwo ebifo byokoleramu eyo mu big zone ne bakuwa $2,200 big zone bakuwa meka ateekawo omuntu abampadde 2 omwana we n'atwalako 10 nze neesigazaako 10 nsasula kibanja mpole ebanga banka looni kati lwaki ogenze Besigye yagaba looni mbw alina looni service ani kiiza Besigye tomumanyi sikyaliiwo nze njagala muzeeyi nze nja president w'eggwanga yabampola kubanga mba muguma batagenda kummanja kumukumu kuba yayinawo bano tobesiga Besigye ayinza okummanja okumu kubanga ye tali bulungi I want my money ayinza okutabukawo n'abeera eddoboozi ne litabuka n'atabuka n'abanga Labadaba we yatabuka nga boogedde ku bufumbo obwo naye kati Labadaba ddala kiki ekyamuyombya ekyaddala kyennyini Labadaba yanyiiga n'alyoka atuvuma n'agamba bakyali bange mbu simanyanga emirimu simanyanga ssente bazifuna mu bya kisiru n'abavuma awo simamandira ati nekiko emirimu bagifuna mu bya kisiru simanyanga ye yasoma sibajanga battle of information ye tamanyi kino certificate gye yafuna ya lugambo wa lugambo nnyo kyogamba gwe tosoma battle of information oba ogenda kukola kyo oba togenze kubeeka era bya lugambo ebyo ya lugambo naye kati yakawasa bambi omukyala omulungi obufumbo bulungi nti yakawasa omukyala yagenda ne bamwanjula yakawasa omukyala naye kati mwene mumujja vunde ne mutandika omuzala wa biki nedda alimba kalima omwagala yayanja naye teyanditulangidde naye katugamba nga bwali obulungi sima mwana wa maami yakulira mu kikomera ffe tukulira mu kikomera atuyise ente yayinza okuba ekyamukumisa mu kikomera alowooza gyali mirembe kumbe yaliko obulemu nga bamutaasobola okubula ate gwe ne full figure mugenda mumujjavunya ng'omukyala yeyamuwasizza asimanyi biki ebyo ebintu ebyo yabigaana ayinza okuba okulira nga yali disabled ayinza okubula ne bamuteerawo ekikomera naye Labadaba muntu wavunaanyizibwa bambe muleke awase omukyala we bulungi olaba abamu mwali eyo nga mugamba mbu simanyi mbu abazadde ba Labadaba bayombye mbu ebintu omukyala bye yaleese tebibadde bingi mwamwogerera
ebigambo ebintu malese bitini ali labadde bagoba ayanjudde gwe banonye era kati sawa zinayinza okuba ali mu kusiimuula labadde atasobola siimula kati naye kati gagwe ali mu kusiimuula bw'amala okusiimuula ndeka ebiyigo deni awaate amuzuukuse amuyite bulungi amuyite baby nalo naye kati golowooza Kabaako n'omukyala we ani asiimuula awaka wangi Kabaako n'omukyala we ani asiimuula awaka kuba engeri gye nalaba omukyala wa Kabaako ate engeri gye nalabamu Kabaako ne mukazi we abakalabye kayajja okufuna olubuto Alero naro paka. Ikana kasajja wonna. Kabaako yagenda ofuna olubuto kyogamba. Engeri nalabye muddumuna. Dumuna nga mukambwe. Naye yaro. Olaba ekintu kyetaka tokizanyiza era omuntu najjawe nansa nokuzanyira ku ttaka alyo wotegeera nti omukyala gwe wagiye Busoga. Baddala. Nalabye oli omukazi gwe engeri gye namulabyemu. Ate gokuba Kabaako Kabaako nga omukwano gwe ye bagusaba ye bati banasalawo tagufuna kubanga oyinza omutabuka mugamba mune maama ddumu nabadde njagala ku mukwano kumanyeko sinyerowooza tomanyira kano sikanyeko gendo lyakajjajjawo nafuna fiiringo najja n'okansaba siwajja muli kumanyeko kalabo byonna n'abikuvuma byonna ne bigwayo ogenda kale okamalewo kakano kawunyeko owulire kumanyeko nkyali bize pale ebyobutolo naye kakati tuve ku Kabaako Mariati on a serious note go omuntu oli musajja wa kitiibwa abantu bakuwa ekitiibwa awe nansana ne wawona mu ggwanga ne mu nsi yonna ku bulwadde wa COVID abantu bawa magezi ki wadde wa COVID bwo weebuli just njagala ogamba bannayuganda tetuganye embeera si nnungi buli omu waali abamu tetujaga nti ffenna nti oba buli omu ali bubi kuba ebintu engalo tezenkanankana waliwo okukosebwa kwawukana waliwo olwaliro akoseddwa guno omuggalo nga lujasirwa kuba nti tatambula naye ng'ekyokulya kiyina ate newaba wakoseddwa emirundi ebiri tatambula ate n'ekyokulya takola ki takiyina naye tugume tuleme kunyiiga tuleme kuyomba tuleme kukambuwala gavumenti oba batusiba nti oba baleme kirowooza nti bya bufuzi baleme kirowooza nti oba birimu engeri endala yonna ekituufu bulwadde kasibo bungi b'abantu bafudde nnyo kankubuulire people have died a lot so tetusaba ekiri kimu nti abantu babiri bakakkamu embeera ejja kuterera tuleme kunyiga bunyiizi wabula etubanga tukambuwala nti nga batusibye tukole tusabe n'okusaba Katonda abeere wakasaba Katonda banne tusabire eggwanga lyaffe tuwulira kubanga oba osaba ennaku ziggweko ngaera ennaku ziggweko ate saba n'ennaku ziggweko nga n'obulwadde nabo bukoze eki bukendedde kubanga ate era gyobunaabeera okubeera too much ate tugenga kweyaga kubanga gwoli naye ate nkyoba omwetaaga so amagezi gembawa geego nti tunaabe engalo tetukuŋŋaana twambale masiki tweyoteze nende twegemese westiminga awaka gwe n'abaana nze neeyoteza kati tukweteza kwange nze kati neeyoteza ewaka nyumba yange erimu ebbugumu emmala okwota otuula ku bate kungulo oba mu nyumba munda ddala newe nesubiza mu tole dakiika 3 nga mmaze okwota kubanga nze neeyoteza naye ngasaba abantu empozi n'abannakirala n'abantu abatali basiraamu bannange mulye nnyo embizi nnungi ku COVID embizi ekola etya embizi nnungi nnyo ono kyaliwo wenansana w'embizi yange bamuyitani mpozi naddala wano ku Kyusi tubeera neno ku Kyusi Koko Uganda opposite wali nansana ku Centenary Bank opposite Centenary Bank awo tubeera ku Kyusi Koko Uganda jangu olyo ku Pooka ate lya ebitundu by'embizi ebitabamu masavu byongera okulaba nti nno COVID akola ki takukwata amatu g'embizi amatu temubamu masavu malungi nnyo bagalya bagalya omumwa
bannaya. Guno ogufukula. Ogwo teguzimbye tegutuleetera obuzibu. Mulungi nnyo bw'ogulya bw'atuka bulungi kubanga ali omulondo. Okay. Oluba lwayo. Akakira. Nako bakalya kana katona akakola wekati. Kwegamba enyapo embizi oba ogiryako matabi olya sideways zokka. Matu, kakira, mumwa, bugere. Mariacho oina bucha ebitundu byonna ng'obitegeera. Oina bucha yegundi ya mtoto wa Daudi. Asina bucha ne just nkola research kola ndi bitundu kyebisinga okuba ebiwoomu ku nnyama eyo. So n'olwekyo okuwuta ku supu, supu wakagere. Ate mwe abatali abasiraamu mwina kulya ku kigere kya nte muwute supu. Kwegamba omubiri gubeere nga guba gwokya guba gubuguma. Kambuze embizi yote bagirya kigere. Wangi? Embizi tebagirya kigere. Babuli obugere babuliira ddala. Yesya. Banna. Bulungi nnyo naddala nga amagulu gakuluma aluma. Bukolera ddala tebulina mutawaana. Gwogirya emirundi emeka mu wiiki? Mu wiiki ogirya emirundi emeka? Adi mu wiiki ebanga bufumbo bwa waka Mande, bw'oba ogiridde ku Mande oba ogiddamu Lwakusatu, yenyi n'ogiddamu Olwokutaano. Awo n'omulamu ennaku bbiri n'ogiddamu Mande. Kate enkya ogiddamu? Kani agiddamu naye akasente. Anti bakuwola. Oyo Q-stick akuwole. Yatugamba anti yabbe yatabuka olwedde bammanjaayo. Okubanjaayo ez'embizi. Ate era ndi wano bwe ngendawo nga tewala timpunya katimba kwe bookera. Nengenda n'akawoowo ako. Naye ng'embeera bwetu mu ggwanga bw'eriba neetwesabire kubanga embeera erabika etabuse n'ekitala bannanga abalina zipati. Abantu babiri tubakolera batugamba abantu pati bagalako abantu babiri contactors. Yes, abantu babiri oba osobola okubakolera comedy. Lwaki? Ng'oyambadde masiki yo biki scientific. Bantu babiri tubakolera kubanga president yagamba omukolo tegulina kusukako bantu babiri. Katanta awo balina kuba 19 gwoje ng'oli wabiri. Wangi? Balina kuba 19 gwoje ng'oli wabiri. Nze embeera eno anti ku stage bo babeera abiri nga bali eno. Kati gwe tebakubala. Kakati oba kati olwaleo kati ogenda okulabira abasajja abakopi era kati bugola abakola embaga mwene embeera. Terowooza si mukwana alina byawonye. Tebaagala atendinge batugoba. Tebaagala kuspendinga beefuula bagaa tukikole tukiveewo kumbe baseevinga bawonya abali. Ayagala bakola embaga kati beesimye bawonye n'abalogo. Manyi kati omukolo ogubamu abantu abangi n'abava mu byalo. Abalogo bajjira omwo kakati essaawa weekolera embaga nga muli mwenda. Ne mugirya ne family. Omulugo amanya muzadde. Mariachi. Ate bino ebiseera w'omanyidde era ganda abakazi bakerawo okwepanka. Kuba mu bino ebiseera mukazi w'amanyidde nti baalayisi. Ate batya abakyala nga babbe. Ate kakati baalayisi kakati olwaleero kakitegeeza nti 15,000 kimala bumaze ogula enkoko 3. N'ogula kiro z'omuceere 4, bota y'amatooke, nga bafumba nga basiika nga faaza ajja ng'abambaza mpeta ng'akuunyuuka. Tegeeza omukazi omutwala ku mitwalo 15 n'akuzaalira abaana balifuuka ba minisita. Kati lwaki tokola wedding? Naye byabanga bya kiyaaye n'otwala ssente empitirivu n'oyanjula empaka n'ozikola. Mariachi, kaseero nyigewo wedding. Wangi? Nyigawo wedding awo. Wedding yange njagalako abantu kubanga sinza kola wedding y'abantu 20 ngendere mu balemereddwa. Twagala kusoloza Namboole nga straka. Twagala Namboole, twagala over Freedom City. Twagala kukola tubenga bateeke mbalemereddwa nti ogolaba yakolera embaga y'abantu 20. Balowooze abantu bamanya nti ssente ze zitaali balowooza bulwadde wa ssente lwaki gw'obikola kati birinde bembeere malotereera. Lwaki mugatumugaa tulinde lwaki okola kati? Okyali ku Rabadaba neera? Wala Rabadaba namwesonyi ebeerere ne mukyalo tewali amukubako mukono. Baawe yafa yeeriire muntu we. Mariachi bayi abantu benasana batulabire. Naye kyaba alina okukola kiri kimu bw'aba ali mu mukwano. Alina oteekako ettaala. Ate lwaki? Naye towakana ssebo omugenzi ajjira awo.
Oya atwali bwayizo komawo. Bajira. Ayizo kubatawo meba. Ayizo kuwatawo lo kulya malo mugeze na ayeja. Ruta tata. Bajira muzikiza kyogamba. Kutala batasola kujja. Ajira muzikiza gira onaga gwe bitundu by'ekyama byago sinkula byaki. Nai. Ni musajja gwe kale bayi abantu benansa nabatulabire mutulabire n'abaana. Omukyala kisira mulabira bagamba abantu baweereza omukyere ebintu byatabuse. Enamba yo kweri ya mobile money. Enamba kweri ya mobile money gwe kenyino gimanyi. Wakabutuso wa president nti emusumali akyagala kumuwola milioni 5 zokka yes. Ajja kusasula kibanja mpola. Zimuyise mwene embeera ng'obulwadde bwe bukendeera. Awo kigwe. Yebale kulwanyisa bulwadde ye bali ddala ministry yebale. Kati zino sente za government zezabaya Uganda ogenda zikola otya? Sente za government ez'okusindika ku masimu. Zo zikyalimu obuzibuzi okubanga n'abagambi waliwo abantu nga omuntu alina layini nnya. Tegeeza omuntu omaaso okufuna emirundi ena ate gwe nolowooza nti ab'ennansana tuwaddewo abantu 30 kumbe muwaddewo abantu 17. Bannange kati ate awo nga kigenda ttabuka kati bagambe zigenda kuyitira mu ba LC sente zeetaaga kuwa muntu ne zijja ku LC ne tuzigaba ne tuyita abantu nti bannange ab'ennamuŋŋoona mugenda kujja ku kitaawuluzi ku ssaawa 7 ez'emisana mufune sente zammwe. Sente zammwe lwakuba nti kale olwa COVID ono okuŋŋaana kyekibi. Naye nga bwe kyandibadde kisaana. Naye ekyabayayita ogambye abayayi b'ennansana bagambye bayitawo batya ezo bazikuwe. Bayitawo ku kibulooka the danger sector. Ezo bazikuwe. Wano bakubba essimu n'obagoberera n'okomawo ng'oli bwerere ku mail. Simanyi eyo site gyebewasizaamu kale mukwano beera bulungi tunaddamu. Kale beera bulungi. Amina. Maria kibannange. Ono gaya ayogera. Tamala. Ze munsanyusa. Bwe ayagala nawe twegatako sola tuwe namba yo. Nogiteeka waawo. Male wakakumpa ku buugi saagala buugi bwonze nimulokolere tunywa buugi awaka. Shabba nkulaba nalongo nakito nawe bana guest arazinira mukerezia abandi barashaba arazinira mukerezia Mike Gerards nawe nkulaba Jose Ndiro Tina mwena mbalaba tugende mu maaso just tuwayamuko ku vibe tulabe mbeera nga bwetambula tulabe kwa katika kye twasigalira roza kye kirala kye tuba tukola tuli awo just tulina kwasa mabwasa katulabe omuyayi wange papa kye kiriwo mbikirya kye kiriwo atulisadde ozukuse ambadde sebase naye nanje badde just mutwero ngesimu tulisadde bwe ani alwadde aliyo haji wange just adde mulwadde tuli live ku Facebook tuli kwogera ku nsonga awo ez'amaanyi awo tuteesa mu bintu by'eggwanga tulabe olinayo eddakiika nga 3 sina buzibu oli side ki ye oli mu ddwaliro ki tuli eno Kibuli Kibuli hospital ani alwadde wagambye kyaliwo haji wange liyo haji wange liyo haji wange yalwadde just COVID naye abadde namu omusujja ogumutawanya bamukebedde talina bamukebedde byonna kati ali atya alyoka agenda atereera genda kutereera naye kati gwoli otya gwoli bulungi nze ndyoke ndi very fine bwe muma muyingira esimu muzireka wabweru kitegeeza muntu mukulu nnyo haji mukulu nnyo akola mu gavumenti mwali naye tayogerwako like simusi yali nti osobola otegeera nti akola ife be bana bambega bamaaso yaabwe batyo kakati kyekiriwo kyekitambula ndikiriya nnyo nalabye mutimbye akapande ka radio 4 mugamba mbu enkya public holiday kitegeera obwedda ndaba public holiday nga nange bino bitegeera kuva ndabye oba ogwali atimbye nti public holiday neŋŋamba kati naawe ogenda kubeera mu public holiday na public holiday nze mba nkola osigala oyo goli essential worker ndi essential worker
kakati naye lwa comedian lwaki mujereganyo Rwabadaba lwaki Rwabadaba mumbuze emirembe ate kati amazoka nti comedy yenna tetujerega lwakuba nti tujerega Rwabadaba naye comedy tukola ku kiriwo kati Rwabadaba lwe yaliko lwaki temwamwaniriza gwe kati naawe kaleero jafuna omukyala kituufu kiri jafuna omukyala naye nga nti bakomedian tuli banjawulo buli omu akola ekyalaba nti kijja muyisaawo olaba nga kyogenda okukola kati zeriyo byensobola okukola byenkola nga ndaba tebijja kumunyiza ajja kusanyuka bwandabako nga ajja kuseka naye kati gwe Rwabadaba mwogerako kini oli omu ku bamuvuma nze saamuvuma era nze nakola nga ndaga nti Rwabadaba anenya abamwogerako bafulufiga bonna baali bamwogerako nga ajjayo history we gye yasomera mwana wa mwami era ndowooza bwaba yakalaba kakiripu ako ayinza n'okuba nga era kati yemuzanyi naye sinza nti bwoba oba okoze ekimu n'amunyiizo ng'omuntu kuba naye ng'onookola ekintu okola okusinza naye nti singa gwa imposition eyo naye singa nze imposition eno kinaaba kitya ndi naawe waliwo comedian bamwita Robert eyali ekitalya yakavaayo nade mugambako naga nti agenda kunoonya nti ayagala kukola duo omuwa magezi ki omuwabula otya kuba oli Sami yagenda kati mpozi ali omu kati ndowooza nti abaana be bali just kumanya kunoonya muntu anaamutegeera batandika okukola wamu beetegeere bategeere nekyo kyetaaga mu bulamu tasobola kukola yekka kati yeetaaga okufuna omuntu ng'anaamutegeera batambuze obulamu maaso kubanga ensonga yonna we yava amanyiiwo n'obuzibu bwonna bwe bwava so kati alina manya kyayagala mu bulamu naye byolina okukola nomanya nti wano enkola bwe nti olina limiti woolina otutuuka ng'obulamu bweyongerayo mu maaso kakati Sematimba ye mwamukoze mutya Sematimba era nafulumiza story ye eriyo story n'amatovu yayogedde interview eyo gyeri ku YouTube tujja ku YouTube yo bagiyita ni Kalera ki YouTube bagiyita Kalera comedian Kalera story gyeri interview ade n'amatovu kati Peter Sematimba naye agenda kwogerako kati weekend enagwa kati wasoose oli omukyala n'amatovu yadde yeetaaga okwogera tujemere kuba aliyo byatogera mu mawulire kati byonna bino ojja kubisanga eyo obirabe tosooka tuweko highlights nze nasobodde okwogerako nayo ngaze comedian nsobole obalanya embeera gyali mwana nga nti Sematimba engeri gyali Sematimba mu linnya lye mulimu ekigambo timba anembuuza ate timba egira munaye Sematimba ogumulaba mu mpalo omukonzi era nakomyawo gyewali nemanya nti abambi yagumira ebintu bingi wa Sematimba era yasobola ngamba nti alina kubeera nagondi eno muzwe entebe nangamba ate muzwe akoleyo ki nangamba gyali eyo entebe eyo alina byalina okukolayo talina kubeera wano mu bantu alina kuba nga tumulabirako tugamba eryabasajja naye eryo eddoboozi lyayogeza ng'atuusa awaka manyi ku radio abe ate wali abamukambwe enjukira wemugonge nengeri gyatutukayo aba alina okuyita kuba bawesigala batakubeera mu ffumbiro ng'oli mu kisenge eddoboozi erisobola kuyita awesigala ng'ali mu ffumbiro akola atya olina mwitetera nti gwe gyewani gyokukuteko mu mugongo kati bwe bamala omukutanga mu mugongo ko ye naye kankuutemu ye enkuuta yali yanjawulo kati byaleeta obuzibu yamukuuta bulala ye yamukuuta bulala ko gyewani nkuuta mu nkoya kati mwe temutaka kukuta mu mugongo namukuuta ebakyamu mwebaba omwana oyo era Joan ensole ebyo byonna biwanvuwanvu kakati bw'osanga Joan kati omuwa magezi ki Joan kenyine ng'omusanze Joan jerezo nti basooke bakkaanye nze za Joan engeri gyera kusema ku timba banya babawala bakazi bagala nnyo timba naye kati timba n'odibeerako myaka gino gyonna olowooza taakuutika omugongo olowooza abatimba balabikako abatimba tebalabika abasinga bali Sudan ate kati ensi bagigaala tebakyasobola kujja mu Uganda ate abalimu buli omu baamuwamba abakyala tebagala kwogera mboozi z'awaka naye buli alina timba awaka atagambako na munne nti agamba era omukazi alina okunyumiza agamba naye kiri ewange nze ndi ku kituufu eno lockdown ennaku 82 kiwedde kuba kati obulamu we bwatuuse ozuukuka olina okukeera oyanguwa okwebaka amangu kuba oluzuukuka nolya breakfast ngero oddawo weeba mu butuufu ate Sematimba pira ye bwona omusango gya mugamba otya
Soya nala kusaba kumanya lwaki Jackie anti anaba fresh emirundi 8 anatasobola kunaba mukongo. Wetuvako kumusiiba kubanga wamusiiba butanaabayo bulungi. Ate emikono gabayo mamkarera emikono gino tegituuka bulungi mabega eno. Otagayo tekyetaagisa muntu osobola oteeka ku kisenge kati sipetero nti alina ssente yandibadde afuna oluyinja n'ateekawo paaki emu ku luyinja ku kisenge naaba nga yeekuuta okw'omugongo. Kyetaagisa kubanga ateeka agenda kuyita bantu. Naye byali ya 2006 process by process yes si yakakati kuba ensonga enjegera mu John yagamba byali bya process ibyo bitode process by process teyajja mulundi gumu. Naye oluzungu lwa naivo oluzasi luzungu lwa Sematimba omwana yaluligirawo kigambo naivo tukikozesa mu nnaku ziraffe mu ngwano mwe. Kyenkugambye nti ebintu ate John yagamba ebigambo bingi byamanya okutana kubyogera bulungi naye nga alina ebintu bingi byamanyi. Alika ina byamanyi kati Sematimba ne John ngo basanze wamugoba wamagezi kingo katugamba bazize mu office yawo. Beko bembaga erabi batawanya. Ndabi eramanyi bufumbo bwanga mu bisinga mu nyenda mutanga oli aludde okukulaba nga bayomba mukuba John agamba era badde bakyali wamu nga buli kimu bakikola wamu naye abera muzigo ngera Sematimba akola kyati ati naayitayo. Naye mbangamba ekisinzo baawula make-up nga buli ebizigo naakozesa ebya ngeri gye baagala buli omu ayawule. Kyekajwa naadde akwata ku bitali bibye. Nakwata ku byono. Ku byomu. Ate yagata akozesa make-up just anaababunabi ku face. Ekyo naawe okirabirawo. N'atalaba alaba nti ekisiya. Akozesa buli kimu. Kati go naaba mirundi emeka ku face gwe kale. Ate kasaaza tuli mu lockdown. Ki ekiba kinnaabya. Osigalayo n'okiringa n'okivaako. Ate kati nzindegera gwe ngenda lyokola ndyesesho waka nga nkomayo waka. Kati gwe nkola empozi lwetambudde munaabeera gumu naye bwe basivudde waka kati nga weekend. Friday bwe naaba mpaka Monday. Luntwala waawo amazzi ge banaye gabbula. So kati omusajja naabenga lumulumulumu alekerawo tugira. Omusajja olina nawo mulundi gumu. Omukazi yalina nawe emirundi ng'ebiri naye ate ebiri ogwokuli gwira kuba gundi gwa paati gwakuzungira mukwaka tuli mu lockdown. N'amazzi ga bbeeyi biki? Amazzi ga bbeeyi kati bw'onaaba ku makya ng'omukyala then wali olwogula naaba mu paati gyomanyi nti either egenda kubanga ekola ekiro naye kifunayo buli paati olina okunoonya gamanyi nti eno paati bayinza okugyetaaga ekiro gy'onaabako gy'oba olongoosa gy'oba olongoosa enda kyoli akisanga eri fresh. Tuli mu kaseera kano webalesesa abantu nno ekyo nkikwebaliza mu bintu by'okola okola bulungi osesa abantu kubanga essaawa zino tuba twetaagayo abantu abatusesa abatucamulamuuko kuba ennaku ze tuyitamu nnaku mbi nnyo zombi nnyo. Abantu ekiseera kya korona kityo abantu b'amagezi kiggwe nga comedian omukulu omunene nga ambassador w'ebusoga ndaba kati babatuuza ku ntebe ya wansiiko simanyi oba mugenda kuyomba simanyi. Gwe kyali ku ekyo busoga kati bajintiza kuba kati nze aliyo nga ali waggulu sawa. Maama kuba bamusaako wansi kati nze ali waggulu busoga emenya ku mugongo kumu. Naye njasobola ogikwatirira kyensobola ogamba abantu tusaawa zino kati mu lockdown yasooka tulina kye twayigiramu. Kyewayigamu mwene ey'okutyongera oyige kati eri asobola omanya nti ewaka embanga nalinawo ka compound nga nfunayo ebibaketi nga nteekamu ettaka nga nsimbamu byensimbye kati ennimbu tegulika. Baatugana tukwate gali kitagulika ogula akatungulu koba noteeka mu birungo biri obwo birenga westeaminga tebigulika enjaga tegulika kuba nayo buli anyoka sawa zino kimu ne tezikyagula kuba kati ne gamba nti steaming senjaga kimu ne yeetaagisa. Enjaga mpozi bagikozesa batya? Enjaga mbagamba onywera ku chai kati abalala bagifudde muze bakolera ddala sitiiki mbw abayesteaminga mu nnyindo ne gudda mu kamwa omukambu siba kimunyamba kuba tujjukira bagamba tokwata mu bitundu bibiri soft. So kati awo nayo bireeta obuzibu naye kyolina okukola kwekuuma kati obanga obadde okolera waka nomanya nti nsobola okukolera waka kati eri ababadde balina amaduuka mu tawuni naye okyafuna order ng'omanya nti newaka nsobola okukolerawo kitegeeza lwotasobodde kukola tunanga tuzzeemu osobola okukolera waka nobanga olwosigala otambula kati ebintu bya digital online kwe twadda kati oli artist era nga bwolaasaaza kati bakomedian tweyongedde obungi era kimanyi nti komedi sobola naggulirawo tugenda kuba simanyi lineup tugenda kubanga tukikola kubanga kati twice dana comedian oba okyaliawo epas naye andibbiza ngamba njagala kuzanya comedy oba kati tubona bagenda kuyingira babaleetedde competition ate kati namu mutandise kuyimba rain baba bayimba bani bamuhanji kati nabo bagambye bajja baleetera
Anti for kuyimba olumu naye abantu batupaka okugamba nti banaye mujje muyimbe nga balaba eddoboozi tulikola ki ate nze sinaba nakujja kati bwe najja musirwa kubanze mbadde nkyalinda mu banane n'engeri gyendi tebakyayagala okuyimba bwe nayimba bayinza olowooza nti njagala balwanyi naye kati olowooza Apas asobola Apas no anti kati ate bwetunobuzibu tujja ba stage tujja kuba stage bwalabanga abantu abasose nga amanya nti si byangu agira asigala ku online kale nawe bali bambi batulabira oli wagamba kyali kibuli kati kyali kibuli wano omulwadde tumusabire awo ne mangu omulwadde agenda kuwona katumusabire kale nawe weekuume kyali wange nze neekuumye buli kimu ate kati banaite kati nyambala masiki nyambala kondomu nsula mu katimba kansiri buli kimu mba neekuume kiri kale bye kale ambasada w'Busoga mumuwulidde bwatyo babagambye olina kwekuuma olina kwambala gundi buli kimu olina kubeera ng'oli stade Gerard mbalaba Kevin Chigundu mbalaba Fortunate Nasasira mbalaba Namusisi Nebo mbalaba muli bakabi kyoba okola waliwo ennamba eyo gy'ogenda okulaba awo waggulu sindikira ka message mukuddamu okunyumya enkya nga nawe nkugattako n'oteesa ku mbeera ku nsonga ezisumbuwa eggwanga ku nsonga ezirwaninga eggwanga ate gwe oyagala obeereeyo nga tolina kyotwongerako nawe twongereko etaffaali tugenderoga otherwise njagala kubeebaza mwena nti wano tukutuusibwako banaffe aba Clear & Glow nga bwogaseeko banaffe aba Bet nga tubeebaza empiira kwegiri euros kweziri genda ku www.fortbet.ug obetinge wangule sente ate katwasigalira gwaki tekyasobola genda kukola naye kabando koina osobola okukazanya mu wano notekayo akasente katono katakuluma olukumi www.fortbet.ug awo onyigewo beti olinde ekinagenda mu maaso njagala beebaza mwena ate nga mbaagaliza okubeera obulungi tugenda kiddamu enkya ffe tuba tunyumya wano bw'oba olinayo